Jebaleko mukwano. Kale antisalu nawe jebaleko mukwano. Kale. Obadde okomyewo nkuyambe muki. Kakati ekindese. Olaba enviiri zino ze wankola. Oziraba zino. Mbadde nzo trimming ko nkoleko ne ka baby hair on trimming ko ne buno obuviri obutonotono buno buyisemu obulaba. Nawe mbadde njagala obusalesaleko. Tewali buzibu mukwano. Naye ogenda kumpayo sente mmeka leero. Ate sente zaaki antisalu? Ez'okukola ebyo baby hair n'okutrimminga. Nali manjiri emitwalo 5 gye nakuwa gye giriko ne bino byonna. Oba olina okusasula eza repair. Ate no repair. Kutrimmingako buno obuviri buno bwolaba buyiseemu. Anti era mba nkukutte mu mutwe. Ezo sente zaali za kusiba naye kati wano oyagala repair, oyagala n'okutrimminga kubiba bya sente mukwano. Ne bannaye mukazi gwe. Okiwa muno wanziba emitwalo gyange 5 zaali sente nnyingi. Yonna gye mpita n'emikwano gyange wonna bangamba wanziba zino enviiri za mitwalo 3. Sente zaali nnyingi. Bannange nze yakusibira layisi bwentyo ezo enviiri nzisibira emitwalo 7 naye nenkuyamba nga toyina sente nenkusibira emitwalo 5 kati ogamba otya nti nakubba. Wanziba nnyo sente zange zaali nnyingi. At least nkolako obuntu obutonotono osalesaleko buno obuyiseyiseemu. At least ngenderaawo. Ate kati awe olwaleero lunaku lula leero oyina kuleeta sente endala. Nawe tunula olabe ensiba gye nnakusiba. Enviiri zizo ziwezezza omwezi naye ziringa ze nnaakasiba. Nze sisobola kukolako nga toyina sente. Tomanina n'omukolo gye ngenda n'enviiri zonna zivuddeyo. Mbadde manyi kwezi 5 wali ogenda kunkolako ne repair. Repair? Nze sisobola kukolako nga tompadde sente. Bw'otyo bw'onkoze. Ate kati nkukolere ki munnaye? Sasula nkukoleko. Sisobola kuwadde n'olwatano nga wanziba naawe. At least mpaka akazigo kaleke mba nsigasiga. Babugabawo obwobwereero. Subidde njayo bwabwereero. Byonna byonna mbijjayo na sente teri kyabwereere. Muzee Kamati. Ogamba otya? Ogamba otya? Bwentyo. Obulamu. Bwe butyo mujebale. Tono tubaawo wano nga tutetenkanya bimanyi ebyokuweereza abantu si byangu. Mba mu ofiisi omwo oluusi akabugumu ne kampirirako. Kwe kuddaala wabweru. Naye mbakawewo kange mpola mpola. Kale. Onyumirwamu. Abinyuma ki okuweereza abantu kunyuma nga si bangu. Nange. Byebyo. Naye ng'ogamba otya? Jindisemu. Badde ndudde okulaba. Nange nno bwentyo. Akabanga kabadde kagenderedde. Wenna envi zikumazeewo. Nkuze. Okuze. Kuba kati mpeze emyaka 7 7 7 oba okuze. Njikuze. Njafunayo obudde lumu. Tunyumyemu nyumizeeku ku byobufuzi byali biti eyo ku mirembe gy'abaamiini baani eyo bonna. Mbimanyimu ebitonotono. Ebimu nabyerabira. Ebimu byerabira. Kituufu ekyo. Emyaka gyegyo. Wadde ogamba otya? Kaakati no munnange. Ninamu obuzibuzibu. Iwaka eyo. Wenateeka ebyapa byange byambula. Ebyapa byabula? Biti ate? Binoonyeza wimbuze. Lwati obukadde awo we bukolera kati olabika oba tojjukira we wabiteeka. Oba simanyi bulungi nnyo kubanga noonya we nabiteeka wambuze. Obukulu buwoomya ttooke. Kaakati tomanyi oyinza okuba oli naawe wabissa ne weerabira kati ky'olina okukola funa ku bawalabo akuyambeko munoonyo oyinza obba wabiolowooza wabiteeka wano kumbe wabissa walala. Akunoonyezeeko. Muwala wange namuyita. Najja. Yagaana okubinoonyeza. Muwalawo? Ate ng'agaana ki? Yagaana. Namugamba anoonyezeeko yagaana. Ate lwaki aba agaana? Mwafunamu obutakkaanya? Yakomba kwerima. Yagaana? Ate ekyo nga si kirungi. Naye kasita tolina mwana omu. Sirina omu. Jafuna mulala kuyambe. Munnange nandibadde mpita muwala wange lekyo kubanga yatera okumpulira. Naye kati muzito. Ate era n'ebbaawe baamusiba. Baawe? Ate yakola ki? Simanyi nange kye baamusibira. Ate nga bizibu ebyo. Ng'ate kibinnya ekyo muzeeyi. Kale kati soko tetenkanye ku baana kasita tolina omu. Kati bw'otyo bw'oyogera nga waliyo neegayirira. Anti nakati nkwegayirira ompeza okukola baby hair oganye. Sisobola kuwadde n'olwataano.
anti mwamanyiro bakola ebya layisi mugendeyo wa Maria n'abakolako ebiviri ebitanyume ne bivaayo mu nnaku 2 naye kati enviri zizino ziri mwezi naye ziringa zennaakasiba kyovola baba sibira ezo bupitwale 3 nze nga nsibira emitwale 3 kati ate Maria jiddemu ddi wano mu mboozi yaffe anti gy'osibira kyovola bw'oli mu kuŋŋamba banno baakugambye layisi era yandagiridde wano yangambye osiba bulungi nenzija nsibe nonseera era nali manye sente kuliko ne repay nedda mukwano kale tubiveeko ebyanti saloon ninamu enkumi zange 2 trimingako buno obuviri onkoleko ne kabebi hair ngende ku mukolo budde bugenze ekituufu kiri nti wansiba bulungi enviri ziruddeyo naye mbadde nsaba nkweze 2 onkoleko ntrimingako nina omukolo gyendaga ngenda leeta ne bakasitoma abalala kati nkubulire nze sikolera 2,000 sisobola kukukwatako genda ewoyo Maria wammwe owa layisi akukoleko nze wano sikola layisi tukakane bye tubiveeko byawedde dda ngenda leeta bakasitoma nno sikolera layisi naawe ntrimingako abo bakasitoma abamanyi nti nsiba enviri bajja kwereeta bagenda kunoonya anti saloni kati ongo byankwate kubo ngende ye yitaawo nga bwe wazze wati weweyisiza ate nga nzikakanye sigenda kusobola kukolako ng'oli mukambwe nnyo yitaawo ekituufu wansiba bulungi era nanyuma mikwano gyange baagala okumpabya toyina by'oŋŋamba nze sigenda kukolako sikolera obwo obusente butwale ewa Maria kyokka wali musanyufu wenna nonnyaniriza nga nze naye n'abantu muli bazibu nakwaniriza lwa nsonga wajja bulungi naye kati enzija zozzeemu zze bubi genda tuka bulungi nze saagala muntu anjavuna nga ndi mu bizinensi yange mumbaleemu amagezi muli bazibu nze tano gyange nga naye abantu muli bazibu tambazeemu magezi yadde mu 2,000 gy'obeera waneno mbeerawo ku 2,000 zeenya kyemmanyi olina okuba ebintu byo gyebiri nga weerabidde bwerabize wabisa nerabidde bwerabize wabisa oba olina wosobola okuntwala ne bankoleramu ebipya nembeera bulungi omanye ensonga ezo si nnyangu endagaano byapa bibaayo kimu ate kiba nakyo mu mikono y'abannannyini kati sooka onoonye nze mmanyi oyinza okuba bukadde naye nga gyebiri muzeeyi munnange binoonyeza bimbuze nze muwala wange namugamba n'agaana noonya mpolampola kiweemukko kadde katonotono kyemmanyi obirina mbirina yakunoonya mpolampola yeggwe mukyala waali atya mukolo saakulabako saasobola nalina ebyankwata kiki ate omanye emirimu gy'abatuuze oba olina okubafaako ennyo kati ate okudda mu byamasanyu nagaa kankola emirimu gy'abakama bange omanye abatuuze be bakama bange naye kasita byaggwa naye mbaga muna yanyuma naye mukodomi wange kwe baamukwatira ng'ate tebyajja bulungi saamanya kyamukwasa poliisi nagenda okulaba nga emuteekako empingu kibi nnyo ekyo kibi ddala kibi naye omukyala ali bulungi omukyala bwatyo obimanyi tubaleka eyo tuleka eyo njagala nnokkiriza enkute muzeeyikama kankute maliriza emirimu gyange mpolampola njagala kuddayo leero nga bukyali mpumuleko kale taata naye nga nsanyusa okulaba mbadde ndudde nange nno mbadde ndudde juzi nakulowoozaako ne nga nkukubira ekkasimu ate laba wempuguka nembyerabira nobyerabira kale munnange kale muzeeyi naye noonya mpolampola nja kunoonya mpolampola bwe binaaba bibuze ebyaddala bwe tunaafuna ekyokukola naye nga mmanyi birabika mu ebiri kale taata kale nkutadde muzeeyi kale sebo ola okgenda okumaliza emirimu gy'abakama bange naye teweeraliikirira noonya mpolampola kale sebo manyi ojja kiraba kale sebo kale mukama wange kale baaba tuuka bulungi esebo
ndoza kati ensimbi zezo simbi nzirabye kati gwa batematema omanye nti kati kino kyetaagisa kino nkyetaaga kino naye kati okulaba okwange tugenda kukozesako keki ya 5,000 bine 10 bigende mu kutimba kati gineeta ne gisigalawo tugisibeko ku byokulya ebyokulya naye konsita ebyokulya bino olaba ntubyetaaga nnyo naye Kapito bw'ogenda kola otya omukolo nga tekuli byakulya omukolo kulina okubeerako ebyokulya kubanze bwembalabalamu ndaba bajeti ebeera etuyingiramu kubanze mbadde nteesa nti lwaki abantu abagenda okujja ku mukolo tebava waka waabwe nga balidde nga balidde nga bagenda kujja saawa meka essaawa zonna zibanajja omuntu akende ku makya gyasibawo nga talina kyalidde olwedde bagenda kulya keeki lwaki baate baba bajja okulya emmere olyambale nti naalidde ewuwe oba yepaakingire ng'eno ekimuleeta okulya keeki kekyekusa ate kati bagenda kujja kulya kukutawo oba baba mbazze kulaba gundi nanduutu kaakati nga nteesa nti egyo emitwalo 5 egibadde gigenda okubeera ku byokulya kuzongere mu byokunywa Kapito ebyokunywa ebyo 5,000 ogenda kuyitaba mu nju yo bokka naye Costa bannaye nkyangu nnyo Costa tusobola okutabulira abantu super deep tubawe super deep banywe leka nawe si buli omuntu awomerwa super deep Costa no super deep awooma super deep awooma kubanga tusobola okumutabula abantu ne banywanga bwe beeyongeza ne banywanga bwe beeyongeza nedda Kapito tebijja kukola ze wakiri kyembadde ndaba gino 5,000 tusobola ogulayo bukureti bwa soda 2 ate nga soda wanjawulo Costa ekikulu oyagala ebintu ebyebbeeyi kubanga nze mbadde nteesa nti Ikyendi oli otya ndi bulungi gyebaleko nnyabo kale nnyabo naye gyebaleko ano nno koolaba kaali nkakyala kange nenkakyawa nkamanyira nenkakyawa nakakyawa kaani kandeetako akamanyiro nenkakyawa nenkalekawo Kapito nze nakukyawa nze nakukyawa nze yasooka okukubira essimu twekyawo ate bwe namukyabwa embeera nemukuba nnyo kati akola bwa mukomba box ewa kanso kati ate nze nempasa era saa zino wenjogerera mukyala wange ali lubuto kali kayomba kano nenkakyawa naye Kapito nakuyombesaako ako koolaba kaali kayomba nga buli kaseera kaŋŋamba genda onaabe nenkakyawa Kapito nga mbeera ko buli kaseera ono gwolaba Kapito okunaaba mba nyombye gwe toyagala kunaaba wannemerako nnyo buli kaseera genda onaabe kati kibi kye kiri mu kunaaba kati bw'onaaba tola nti olabika bulungi olaba bw'onyirira yange okusibawo tugende naawe amazima amatuufu njagala tutuuke nga tusabula busabuzi ositegeera gwe kyoba omanya ennaku zino eno njagala eno enva ya lasita mwana yandekawo ositegeera mwebenjagala temunagawa muzeewe netaaga tekiriwo oli sitade omwana tubadde tulina gye tulaga ewakyali waffe tulinayo ekibbala tugenda kuba ku kiziki ositegeera kale nga temunagenda mumpe sente zange abadde onoonye majja ate era amajja g'obadde onoonye ge mbadde ngenza okunona eri ngenda kukuba muziki kati biseera byonna mubadde mukola ki okukola sente okuzinterekera just era nga bw'omanyi ennaku zino eno jajja olabamu mwana ennaku zino ekonomi mwana yatuwanikamu mu ango sitegeera kati buli lwezija wano munimbalimba mumwazi wa muwala wange ekyamazima kiri nti mwana gwe muzeeye ogenda kukwata mu sitegeera tuseke tugende mwana eno ku kibaala tuzifune zeni tujje tukutemere muzeeyi badde nkusaba sikoolizo n'omwami tuneyo gye tulaga tugenda kuvayo ne ssente tuzikuleetere kuba waliwo munne gwe yali ayimba naye badde bamuwetaaga eri gye tugenda kati so gye tugenda ofuna akasente tukakuleetere kwatamu just bukwata sitegeera mumbuzaabuziza nnyo kakkana mwana gyawo omuliro sitegeera kakkana tugenda leeta majja siba kiri bebyo nze yakeera enkya nenzimba obuyumba bwange
nze gwe mugamba nti gyewa omuliro ati kakati kulaba mwana muzeeye amazima amatuufu sengambadde saa zino n'amajana ali kutemedo kitegeera naye obuzibu we buli abyaddala sirina amajja ngenda ganoonyamu okitegeera naye kakati mumbuzaabuziza ebbanga ddene naye kakati sigenda baviirako awo kambajjako essimu eno kakati munasobola mumunandeetera sente zange nembadiza essimu gwe kazende mwana katande kikutwaliza simu ya sekise wange ng'ogirina obadde ki naawe mumbuzaabuziza nnyo ebbanga ddene gwe mzee mwana vaamu okitegeera kati kyakanena gwe oyagala kukulabisa gwe bulabisa gwe mzee gwe mzee gwe nkugamba ntino gwe vaamu olina obaamu okitegeera gwe mwana olina okwebeeramu gwe okitegeera muvubuka muto kiki ondaba nze kubanja n'onkwata amataali ati gwayagala okwerabisa nze nkulabisa okitegeera ondabisako otya nkulabisa gwe okimanyi nti nze ndi musajja mukadde nyinza n'okufiirako wano kuba sente zange mzee kwanja kulabisa nze okitegeera otwala eri naawe gwe nze nkujjawo nange kujjawo senga gwe tolirandira oddiwa nja kusabula ennyumba ze nazimba zinkubye nziza musango kyokubanja neno nze nkulabisa bulijjo tetukuwa majja mumpaziruwa nja kukuba ate lwakuba osanze nkaddiye naye singa osanze emyaka gyange gy'obuvubuka nandikubaludde musiru gwe gwe muzeeyi olengera gwe gwe mwana gwe bubeegeza bweyogeza gwe toddangamu gwe kwata ku bintu bya sekise wange gwe kitegeera nja kukusabula osabulani gwe kwata ku bintu bya sekise wange gwe mulabe neno amabibiyo tweryo gwe webereremu mwana gwe kwata layini neno nja kuddamu gwe neno nkuggyemu eryokubiri amatuve wano mulabe neno gwe baamu okitegeera tera mukwatanga ku bintu bya sekise wange gwe ngosa saagala kummanyira nzijako akajanja yate gwozunga oddawa ngenda waka jembeera ngenda waka ewaka ate newa kanso eyo giwamanyira navaayo dde ewa kanso navaayo ewa kanso wavaayo naye kakati mbadde sesuubira nti noosobola okuva ewa kanso nga lwaki sivaawo naye lwakufiirayo kiki ekyakujja ate ewa kanso tewali nakoye bukoyi nenvaayo nfuna ebirala ebyokukola igwe agamba kiribona oveeyo ate gaali gange oteekwa okuba olina ekintu ekinene nnyo nkyewakoze ekyakujja ewa kanso bateekwa okuba baakugobye gwe oveeryo oddeyo ewa maama gw'omukazi go era siri wa maama mukazi go ssebo oliriddawo mbeera ne Saamu Saamu ki Saamu tata w'omwana wange gye wasooka olyoka ojja ewange ng'ate ensi yakuba nnyo kati no Saamu gwagamba gye yasooka nze okumwagala gye yazze ssebo tata w'omwana asigala tata w'omwana gye nadda mu kifo ky'okugenda mu maaso dda mabega era naawe omulaba kati enfaananaye n'endabika ye ku hayiti ye musajja kyanoonya omukazi ow'okuwasa najja ng'anoonya ono wamma nkyogereko abasajja beetamu obukazi obumpi buyomba bannange buyomba kati kano Kapito nayombako naawe nkyogamba ali toyomba wabula Kapito wamma genda kulina Kapito engeri tulina omukolo tumugamba naye ajje ku mukolo ayinza okuleeta ebirabo ng'ali wajja n'ebirabo ono nkumbeera naawe ogiraba gy'alimu ono alina ekirabo nkyayinza okuleeta wamma genda seetaaga nkirabo kyo genda kale mbeere bulungi embeera naawe olaba ekakuba ate oyo nga sente ezigenda okuleeta ebirabo agenda zijja yogera bubi nno Kapito ate oyo ajje mwagazaaki ddala nkaagazaaki nze noleeta ekirabo ekyamu oyo ngaleeta kirabo ki ye kennyini omulaba embeera emukuba embeera mbi aleeta ekirabo ako nakoowa ekakyalina makulu naawe omulaba embeera emukuba ye ate kugende tumanye supadiipu agula sente meka wabula weesibye supadiipu Kapito weesibye supadiipu nno lwakubano omuvuma supadiipu mulungi
soda okusinga sipadiko yange ojja bino ate kati